obulungi bwa Nakayonga obwevumira mu makungula anti bukosa enkota naye omwoyo gw'omuntu kinywa ky'amaggwa akisiba yamanya bwakyetika. Kale akatobulo kaleetera omuyizi okugwa mu ffumiro ate nga lusaanya manvu yeerabira enduyiro. Sijja kubanga kyajja kusaanya eyeerabira enduyiro. Oba oli ayogerwako eyeerabira oluguzi. Kitala kya mutabaazi neeyowe ekisaabaana. Bw'otyo nno bw'obanga naawe osobodde okugwa awali munnange awali ennuuni y'olusuku weebaliza ddala Namugereka kubanga ebigere 10 ttunda bwe bikutuusa woonoolya n'osanyuukirira so bwe bikutuusa wootolye n'osunguwala. Mutya nno yonna gye musinziira bagamba buli wanzina n'eyiye wakikere azinyisa mumiro ate nga wajjenje azinyisa byoya. Kale nno omukodo kikere abaana kibikkira ku mazzi sijja kubeera ng'ekyo kubanga mutembe etadde meezi gy'owuwe taluma kazi yeerabira okubojja. Mutya nno bannange nze musomesa Munnabusiro Bosa Geoffrey Musisi wammwe nga bulijjo nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Nze omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye mujjukira bulungi nnyo ekitabo ekyo kyafuluma era nga mwetaaga okufunayo kopi kya $10 Mwanjina bookshop awo ku Mukwana Arcade edduuka Eg-89 ng'ofuna ekitabo $10 awo mu New Styles nawo weekiri edduuka eddala erya Angelina ettabi erya Angelina New Styles bookshop awo awasimba emmotoka ezidda ku lw'entebe ku paaka enkadde wennyini obuuza New Styles ng'okifuna Masaka ku Elgin Road oba Elgin Street okumpi ne Radio Buddu era ng'ofuna ekyo oba n'oyita ku lukomo lw'omusomesa Munnabusiro +256 781 599 343. Olunaku lwajjo nabuuzizza ekya Mulinnyawagonda ti Abaganda ani gwe tuyita Mulinnyawagonda. Abantu bangi ekigambo kino kyabawubyeko mu butuufu Kyabalemye kyagaanye ate nga Lumonde awubira ng'alabye mwannyina naye munnange kino abasinga kyabamezze ekidda ne mukatti ne kyewogoma naye nga Omuganda gwayita Mulinnyawagonda ye muntu ow'envunza. Kati mmanyi mukyewuunyiza nnyo omuntu ow'envunza Omuganda amuyita Mulinnyawagonda kubanga bwe bamala okuzitundula munnange atandika okwegendereza walinnya era tumuyita n'erinnya eddala Mabebbere atambula abebbera naye nga mu byonna aba yeegendereza waayita ne walinnya. Mukyala Nambi Olivia Namugabye ow'Enkerebwe onyumirwa nnyo akanyomero kano n'emisomo gyonna ku YouTube nkutumidde nnyo. Omukulu Serumpanise Fred oli mugoberezi nnyo ow'ensonga ezo. Mukulu Kibalama Godwin mukulu Kibalama muzzukulu wa Mugema nkutumidde nnyo nawe ogoberera nnyo Godfrey Kibalama ogoberera nnyo. Kale tambulizaawo ensonga ekyo tukasa tukinnyonnyodde obadde okimanyi obadde tokimanyi obadde wakyerabira kyekyo abamu baŋŋambye nti omulema nedda tuba tutegeeza ow'envunza era abamanyi nti nno omulema nedda. Mulinnyawagonda kikozesebwa nazi kuno nga kikozesebwa kutegeeza muntu ow'envunza. Kunnyonnyodde ensonga kwe kyava abeera atambula yeegendereza naddala nga bazitunduddemu bambi kubanga ebiwundu bino byetaaga okunoonya waayita nga ddala wamma wagonda nga bagonda. Kale ebyo kasita tubitegedde katubaagaliza ekiseera ekirungi. Abalasangeye mbatumidde nnyo olwaleero lunaku lw'amazaalibwa g'omukyala Nakawungu Margaret Mulasangeye munnaffe tumwagaliza amazaalibwa amalungi anyumirwe nnyo olunaku lwe bambi. Kale nange mbagaliza ekiseera ekirungi awangaale baffe.